Yesu yeebazibwe abooluganda abatuwuliriza n'abatulaba eyo. Tubaaniriza mu ssaabisi yaffe ey'olwaleero era nsaba buli omu gy'ali ategeke omutima gwe okuwuliriza ekigambo ekiva eri Nnamulondo y'obwakabaka bwa Katonda. Amiina. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go, tuzze tukunoonya, tuli mu maaso go. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go, tuzze tukunoonya, tuli mu maaso go. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go, tuzze tukunoonya, tuli mu maaso go. Tukunoonya, emitima gyaffe gikwetaaga. Tukunoonya Yesu, tuli mu maaso go. Tukunoonya, obulamu bwaffe bukwetaaga. Tukunoonya Yesu, tuli mu maaso go. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go, tuzze tukunoonya, tuli mu maaso go. Taata ow'ekitiibwa, tukwebaza Mukama kubanga nate otusobosezza okubeera mu maaso go. Twanjala emitima gyaffe n'obulamu bwaffe nga tukunoonya ggwe Yesu. Kaakano nga tuli mu kiseera nga ggwe otambula ng'okutta omusaalaba, ng'ozitoowererwa olw'ekkanisa y'Omukama. Tuli mu maaso go Yesu Kabaka, oyingire mu bulamu bwaffe, oweereze n'obwakabaka bwo mu mitima gyaffe Mukama. Katonda omulamu, ayi Omwoyo omutukuvu, nkwaniriza mu kifo kino eddakiika eno n'obudde bwonna bwe tugenda okumala wano, oweereze eri emitima gyaffe. Nze neeyawula nga nfuuka ekibya, oyise ekigambo kyo kikwate ku bantu bo era kibasumulule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Olwaleero tugenda kuyiga ku kigambo oba tugenda, Omwoyo wa Mukama agenda tuyigiriza n'otusomesa ku mwoyo ogw'okudda emabega. Tugenda kusomesebwa oba okuyigirizibwa ku mwoyo gw'okudda emabega n'okusibibwa mu kifo oba mu mbeera. Kitegeeza leero tugenda kusumululwa ku lw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Omutwe gw'olwaleero gw'enjiri, omwoyo gw'okudda emabega n'okusibibwa mu mbeera oba mu kifo. Ekigambo kino tugenda kyefumiitirizaako mu kkowa ery'omusaalaba, omusaalaba ogwa Yesu. Naye tugenda sooka tuyige ku kigambo. Tugenda sooka tufumiitirize ku kigambo kya Katonda. Kati mbadde nsaba omusomi waffe ow'olwaleero wa Bayibuli agenda tusomerako mu Yokaana essuula esooka, olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu.
ewaali Katonda. Kigambo yali atudde ewaali Katonda era Kigambo n'afuuka Katonda. Kakati ebintu byonna okujja okukolebwa n'okubaawo nga bwe tubiraba kyali Kigambo. Ng'oyagala okutegeera ekyo nsomeraako mu Genesis oba olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 2 paka ku lwokusatu. Olubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 2 paka ku lwokusatu. Egamba ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Wow. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, wabaawo obutangaavu. Noweekomera. Katonda n'akola atya? N'ayogera nti wabeewo obutangaavu, n'ayogera nti kyali Kigambo. Kubanga tulabye mu lunyiriri olwokubiri nti ensi yali yeetabudde nga kizikiza kyereere. Naye Katonda ono oba Kigambo ono eyafuuka Katonda n'ayogera nga Kigambo nti wabeewo ekitangaala, era ekitangaala ne kikola ki? Ne kibaawo. Kitegeeza nti ebintu byonna by'olaba ku nsi by'ofumiitirizaako n'obulamu bwaffe bwokka ekibiteekawo Kigambo. Kigambo ye Katonda era ye muyinza ow'ebintu byonna. Kitegeeza nti bwe tuba nga tulina bwe twagala tuve, bwe tuba nga tulina kye twagala tufuuke, naddala nga tuli mu Kristo Yesu, Kigambo ono oba ekigambo kya Katonda kirina okutuula ku bulamu bwaffe, kirina okutuula mu mitima gyaffe. Bwe bulina okuba obulamu bwaffe bwe tubeera, bwe tutambula, era kye kigambo ekitukoza ebintu nga Katonda bwe yatonda ensi ku lw'ekigambo. Nsaba tugendeko mu Matayo essuula ya 21. Manyi nti omutima gwo n'omwoyo gwo n'emmeeme eyo biri bumu naffe, kubanga tugenda kudduka sipiidi naye tusaba Omwoyo w'Omutukuvu awagale. Matayo ssuula 21 olunyiriri 42 paka ku 43. Essuula 21 olunyiriri 42. Lugamba Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbi lye baagaana eryafuuka omutwe gw'ensonda, kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulibaggyibwako mmwe, buliweebwa eggwanga ebibala byabwo. N'okoma. Amiina. Kakati nsaba Omwoyo Omutukuvu ayongere okugaziya obwongo bwo n'endowooza yo ng'osoma ekigambo kino oba ng'osoma ennyiriri zino ebbiri. Yesu yali agezaako okwogera mu nsi ey'omwoyo awamu n'obulamu bwaffe nga tukkiriza, ng'alabula abo abantu nga bwe nkulabula leero nti bw'otaakwate kigambo kya Katonda, bw'otaakole na kigambo kya Katonda, bw'otaatambule ku lw'ekigambo kya Katonda, ebyo byonna
Katonda byasuubiza bye yateekateeka ne bye yateesa byasuubiza ne bye yateekateeka tebijja kuggyibwako. Katonda agenda kuddira obwakabaka bwe n'ebyo byonna ebirungi ebibulimu abiwa abantu abalina omutima ogwagala okugonda n'okukwata ekigambo kya Katonda, abaagala okugoberera ye nga ye bw'ayagala. Kakati nkusabira ekisa, Mukama Katonda akusaasire leero okwate era ogondere ekigambo kye. Amiina. Kakati bade njagala tudduke emisinde tutuukeko mu Matayo 11. Yako mabega kaawo, Matayo 11 ojja kusoma kuva ku nnyiriri wa 6. Amiina. Naye yenna alina omukisa atalina esitalako, n'abo bwe baagenda. Yesu n'asooka okwogera. Alina omukisa atalina esittalako. Yesu bw'ayogera, agamba abo abaaliwo ebiseera ebyo. Yesu yali abuulira enjiri, ng'alina b'abuulira enjiri, ng'abagamba. Genda mu maaso. Egamba, naye yenna alina omukisa atalina esitalako, n'abo bwe baagenda. Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezineekanekka. Laba, abambala ezineekanekka baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Nnabbi. Weewaawo mbagamba, era asingira ddala nnabbi, oyo yawandiikwako nti, laba, ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo. Ddala mbagamba nti tevangamu abo abazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana Omubatiza. Tusooke tukomeko awo, tugenda kweyongerayo, naye tusooke tuddeko emabega. Yesu yali abuuza. Tutandikire ku ndowooza, tutandikire ku Lwomusanvu nga tugenda mpola mpola. Nsome. Agamba, n'abo bwe baagenda, Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina mu Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Oba osooka n'okomaawo. Yesu abuuza leero. Yesu abuuza, kiki nze naawe kye twagenderera? Kakati oli mulokole, nange ndi mulokole, naye nze naawe kiki kye twagenderera okulokoka? Kiki kye twagenderera okuwa obulamu bwaffe Yesu? Twakitegeera? Tetwakitegeera? Yali mbeera? Lyali ssanyu? Twasindiikirizibwa oba twali tukooye? Soma ekiddako awo. Nabo bwe baagenda, Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina mu Yokaana nti, kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olumuli olunyeenyezebwa ng'empewo?
naye kiki kye mwagenderera okulaba? Yesu abuuza. Omuntu ayambadde ezineekanekka? Yesu abuuza. Abambala ezineekanekka baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera? Okulaba nnabbi? Weewaawo mbagamba, era asingira ddala bannabbi, oyo ye yawandiikwako nti, laba ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa ekkubo lyo. N'obwokomaawo. Kaakati bwe twali tukkiriza nga tukkiriza okuweebwa obutuukirivu okuyita mu kukkiriza erinnya erya Yesu, twabuulibwa ekigambo. Naye simanyi oba nze naawe tujjukira nti kyali kigambo ekyatuleetera okulokoka. Simanyi oba nze naawe tujjukira nti ku lunaku luli bwe baakusanga eyali abuulira enjiri oba gye wali okuŋŋaanidde mu kuruseedi nti ekyakuleetera okulokoka okukkiriza ono Yesu kyali kigambo. Kakati bwe kiba nga kyali kigambo nga kye kyakuleetera okulokoka, kakati Yesu akubuuza, bwe walokoka wagenderera kulaba ki? Wagenderera kubanga nkulaba oli awo Katonda omukayuukira, olina by'omubanja by'otaamuteresa. Yesu wanaagamba nti mwagenderera kwambala bulungi, n'akugamba nti n'abambala obulungi nga babeera mu lubiri, babeera mu lubiri, mwali bakopi, mwali ku mbalaza nga temulinawo musula, mwali baakufa, mwasangibwa muzirika nga mugenda kufa. Kigambo n'alokola omwoyo gwo, kigambo n'alokola obulamu bwo. Kakati kigambo bwe yalokola obulamu bwo ng'akutaasa okufa, yali akutaasa kwambala bulungi, yali akutaasa kuvuga mamotoka manene, kubanga kati olw'okuba nti olaba nga Katonda alinga aludde okukola mu bulamu bwo, Katonda alinga aludde okukujja mu mbeera eyo gy'osiisiddemu, kakati olinga amwesittala, olinga ayagala okumukyawa. Naye akugambye wali mu lunyiriro lw'omukaaga nti balina omukisa abo abatalineesittala, balina omukisa abo abatalita linnya lyange aga nti ekimala kimala Yesu nedda. Abo balina omukisa, abataliyogera bwe batyo, abaligumiikiriza. Yesu yeetikka omusaalaba. Yesu yeetikka omusaalaba ku lw'obulamu bwaffe, yeetikka omusaalaba ffe ku lw'okulokolebwa. Ekigambo omusaalaba oba omusaalaba, akabonero k'omusaalaba kategeeza bwetowaze n'obuwombeefu. Yesu ekyamusobozesa okwetikka omusaalaba bwali bwetowaze na buwombeefu. Tegaali maanyi, tebwali buyinza, tekyali kitiibwa, kubanga ekitiibwa kyamukubya kibooko, ekitiibwa kyamubuuzisa ebibuuzo. Bwali buwombeefu na maanyi. Paka ne leero Yesu awaniridde ekkanisa ku musingi ogw'amaanyi ogutayunzibwa lwa buwombeefu na bwetowaze. Kakati nkukuutira leero gwe mulokole, nsaba Mukama akuwe omwoyo w'obwetowaze n'obuwombeefu, kubanga omwoyo oyo w'anakka mu bulamu bwo ogenda kunyweza ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda kirina amaanyi ate kikozi. Kye kyatonda buli kintu ky'olaba ku nsi, kye kyateesa n'okuteesa gwe obulamu bwo nze nange bubeewo, era kye kiteesezza ne leero tube nga tuli balamu okuwuliriza ebigambo bye. Amiina. Kaakati nsaba olabe nsaba osomeko mu Zabbuli 119.
Lunyiriri lwa 67. Ojja kwongera ng'oli mu budde bwo ojja kwongera osome ku kigambo ekyo ekya Matayo 11 19 lunyiriri lwa 67 mpaka ku lwa 68. Nga sinnabonyaabonyezebwa nakyamu. Amiina. Naye kaakano nkwata ekigambo kyo. Amiina. Oli mulungi. Amiina. Era okola ebirungi. Amiina. Onjigirizenga amateeka go. Amiina. Amalala ne weekomera awo. Kakati nga bwe wali ng'okyali mu nsi eri eyali ekutwala nga obudde katono na kufa, Yesu yakulonda, yakutegeera omukono, n'akusaasira, n'akuleeta eno mu bulamu, n'akuleeta eno ewali gy'akulwanirira entalo nga za mwoyo nga tomanyi, n'akuwanguza nga tomanyi, n'akuwa obulamu nga tomanyi. Okitegedde mulokole? Naye njagala njogereko naawe atannalokoka. Oli musiraamu, oli mukatuliki, oli mukristaayo, oba tolina na ddiini, oli wanzikiriza ndala, otunaba tunumaliriza ogenda kukkiriza Yesu. Naye leero njagala nkubuulire, olina embeera gy'oyitamu, olina ebikulemye, olina ebikulemeredde, olina n'obulamu nga bwe bwali si bwe buli, ebyobugagga byonna nga byagenda, essuubi nga tolina, ebisumuluzo byakubulako. Naye nkukuutira leero era nkusabira ekisa okkirize omusajja Yesu. Yesu yava mu bitiibwa eby'omu ggulu n'akka ku nsi ng'akimanyi nti agenda kusanga ebisoomooza biyitirivu, naye ku lw'obulamu bwo n'obwange yakkiriza yeetikka omusaalaba. Kakati awo wennyini w'owulira obulamu nga bulinga obukaluba, w'owulirira ng'ebizibu biringa ebiyitirivu, omaze emyaka 5 mu bufumbo, mukyala gwe nga toyina mwana, musajja gwe amabanja gakuzitooweredde, ekizimbe wakitandika kyakulema okumaliriza, kikutte ensiko, ssente zaabula, abantu baakukyawa, emikwano n'ab'eŋŋanda bakulangira n'obulogo olw'okusirika. Buli bakulaba ng'osirise ng'okotose omutwe bw'oti oli mu birowoozo, bagamba kati oyo ateesa kuloga. Owulira ensi eringa ekuttamye, owulira oyinga ayagala okwetuga, obuweereza bukuzitooweredde, bukwamidde, tebuseseetuka, abantu balinga abatakutegeera, kituufu tebakutegeera. Bwe bakulaba bwe bati balaba ng'omuyaaye, balaba n'ebigambo by'oyogera olinga abibala obubazi, olinga ayagala okubasikamu akaabwe, obuweereza olinga ayagala okutendewalirwa. Kakati ekyo kyennyini ky'owulira nange kyempulira, ekyo kyennyini ky'ogamba nti naye ebizibu byange bino nga bingi nnyo, waliwo ayinza obbiyinza, nze siyinza biyinza, naye n'ebyange toyinza biyinza. Kakati ffenna tufaanagana, naye ekyo njagala leero okitegeere nti kati ogwo gwe musaalaba. Ekyo kyennyini ky'ositudde ky'owulira kizitoye, gwe musaalaba. Kakati Katonda, Yesu yayita mu bulamu obwo naye nga atuwa kyakulabirako. Yayita mu bulamu obwo yeetikka omusaalaba n'ebizibu ebingi. Bagambye Yesu yali asobolera ddala obutayita mu bizibu ebyo. Yali asobolera ddala okwerokola mu kibooko ze baamukubanga empitirivu. Naye ggwe olinayo n'abagezaako okulokola. Bizinensi bw'egwa nga maama akusindikamu, nga kojja akusindikamu, era nga bifa. Olina ne gy'oddukira n'okaaba, maama n'akuteeka mu kifuba n'okaaba, amaziga ne gaggwaayo, ne mwegumya n'olyoka oddayo. Okitegeera? Naye ono Yesu ebyo byonna teyayina amugumya,
n'abaali bateekeddwa okumugumya baamudduka baamwegaana n'okutya baatya. Ku lugendo olwo Yesu ng'asitudde omusaalaba abaalinga abaliwo nga bamusaasira baali bakazi. Abakazi obamanyi baba banafu era bakoma kusaasira, tebaayinza yadde okumusitulirako ku musaalaba ogwo bali muzitowe. Abasajja abaalisobodde okumusitulira ku musaalaba ogwo baamukubanga misambagere na kibooko. Kakati leero waliwo ekisa ggwe ate ekikuwanirira. Olina gw'oloota ebirooto ng'ogwa mu kinnya bw'oti ggwe Jjuma, ng'ogwa mu kinnya bw'oti ogenda okola omusajja ayambadde ebyeru ng'akukwata ku mukono ng'akuwanirira ng'akusikayo. Kakati ebirooto ebyo bize biddiriŋŋana mu mbeera efaanana bw'etyo. Bigezaako kuwa ekifaananyi nti omuntu gwe weetaaga ye Yesu. Gwe mulokole kye weetaaga kukwata kigambo kya Katonda. Okiteeke mu bulamu bwo, okinyweze kikuwanirire okujja mu mbeera eyo, kubanga kye kisuubizo kyokka Katonda ky'atuwa kiri mu kigambo kye. Kiri mu kigambo kye. Kiri mu kigambo kye. Amiina. Kakati mbadde njagala nkulageko ku biki ebyo ebituleetera okudda emabega. Onaabiwandiika oba onaddayo n'obiwuliriza n'obifumitirizaako. Ebituleetera okudda emabega: obutaba na mpuliziganya na Katonda, ekyo kimu. Ekibi n'obutuukirivu, ekyo kyakubiri. Emyoyo gy'ekika n'egy'obukojja, amalogo, okubba ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo, mulokole. Biki ebitusiba mu mbeera n'okubeera mu kifo ekimu nga tukwamidde nga tetuvaawo? Ekisooka, bujeemu n'obukakanyavu bw'emitima gyaffe. Ekyokubiri, obutaluŋŋamizibwa Mwoyo wa Mukama. Toyagala Mwoyo wa Mukama kukuluŋŋamya, muweereza gwe. Mwoyo wa Mukama toyagala akuluŋŋamye, oyagala kukola bibyo, yakudduka misinde gyo. Okukkiriza kwe kwasukka nti odduka emisinde, okukkiriza n'okuleka emabega gwe n'osookayo. Okukkiriza kugenda okutuukako ng'ebyo wakola dde ebintu bye wabimala. Kakati ensonga lwaki embeera eyo ekwesibyeko. Empisa envundu, muwala gwe olemedde mu maka g'abazadde bo, bakuzaaliddemu abo enkya n'eggulo. Otambula mu kkubo tewali yadde ayagala okutunula ku feesi yo. Empisa mbi, empisa nvundu, oyambala bubi. Gwani yagamba nti omwoyo wa Mukama ayanguyirwa abo abeetega. Mwoyo Mutukuvu si bw'atyo bw'akola, nti okubunyisa amabeere go mu kkubo Mwoyo wa Mukama wanaakuyambira omusajja anaakuwasa bw'anadduka emisinde ajja akwegombe, okuyambala obusikaati obumpi, okukunamira abantu. Ezo empisa envundu zigenda kukusiba ku luggyaawo, bagenda kukuzaalamu ku luggyaawo, ng'oli ne Yesu wo oyo atategeerekeka. Emikwano emibi egitazimba. Weesibye mu mikwano emibi, walokoka. Weesibye emikwano egisiba akapapula, weesibye emikwano egikubatta bbiri, gikwana bakazi, gikwana ono, gikwana bawala, gikwana abaana b'amasomero, gye mikwano gy'okyalimu, gy'okyakkaanya nagyo, gye weebuuzaako. Basisita, babrother ab'omu kkanisa tolina ky'obeebuuzaako, balaba nga bali wansi wo. Weesiba mikwano egy'edda egy'omu nsi ate gye wava. Ebyo bikusibye mu mbeera n'okuba nga omukono gwa Katonda tegukola mu bulamu bwo. Obutakwata kigambo kya Katonda. Tokwata kigambo kya Katonda, amateeka togakwata, toli mugonvu, togondera. Bazze gy'oli bakugambye nti Mukama yayogedde bw'ati ne bw'ati, waloose ebirooto, Mukama akugamba kubuulira njiri, akugamba kusiga, kwegamba oli awo. Ekigambo kya Katonda
tokikwata okisoma kikuyitako buyisi bw'osoma bayibuli olinga asoma amawulire obutaba na kukkiriza. Abantu abasinga tetulina kukkiriza. Kati no kankubulireyo ekyama. Wali otegeddeko nti embeera gy'oyitamu n'ekyo ekiremedde ku bulamu bwo kikulemeddeko oluusi si lwakuba nti bambi maaso ga Katonda totuukiridde nga bw'ayagala, naye kikulemeddeko olw'okuba nti Katonda ayagala ayimusa okukkiriza okuyita mu mbeera eyo. Ate bw'anaayimusa okukkiriza okuyita mu mbeera eyo n'osumululwa oba n'owangula, abalala bagenda kulabira okwo balokoke. Amiina. Nsaba onsomereko mu Zaakaliya 9, olunyiriri lwa 9. Sanyuka nnyo ggwe omuwala wa Sayuuni. Yesu agamba ekkanisa. Ggwe omuwala wa Yerusaalemi. Yesu agamba ggwe mulokole. Laba kabaka wo ajja gy'oli. Amiina. Ye mutuukirivu era alina obulokozi. Amiina. Muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi. Amiina. N'akayana. Amiina. Omwana gw'endogoyi. Amiina. Era Efulayimu ndimuggyako eggaali. Amiina. Ne Yerusaalemi ndikiggyako embalaasi. Amiina. N'omutego ogw'olutalo guliggyibwako. Amiina. Era oyo aligabulira amawanga emirembe. Amiina. Okufuga kwe kuliva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, era kuliva ku mugga okutuuka ku nkomerero y'ensi. Amiina. Era naawe olw'omusaayi gw'endagaano yo nzigyemu abasibe b'omu bunnya obutali mu mazzi. Amiina. Mukyukire ekigo mu abasibe abalina Kristo. Mu abazitoowereddwa mufune essubi mu Kristo Yesu. Olunaku lwa leero olwaleero luno ndikuddiza emirundi ebyo. Amiina. Kubanga neewetedde Yuda. Amiina. Omutego ngujjuzizza Efulayimu, nange ndiina abaana bo ggwe Sayuuni, n'abaana bo ggwe Obuyonaani, era ndikufuula ng'ekitala eky'obuzira. Ne we twekomera awo bajja kusoma paka ku 17. Naye Yesu ayogera ate nga yakyogera ne luli nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye abazitoowereddwa mufune ekiwummulo gye ndi. Kati Yesu ayagala kutulokola okuva mu mbeera eno, kubanga tukkiriza nti kati embeera gye tuyitamu gye tulimu gwe musaalaba. Awo nnyini mu musaalaba Yesu we yawanguyirira. Mu musaalaba Yesu we yalagira amaanyi ge, we yagamba nti kiwedde. Yagamba nti kikoze eki? Kiwedde. Kaakano njagala obe n'oyimuse okukkiriza, omalirire n'amaanyi mu kukkiriza n'ekigambo kya Katonda nga kitudde ku mutima gwo n'emmeeme eyo. Okkirize nti kati guno gwe musaalaba, gano amabanja gwe musaalaba. Kaakati nsaba gwe Katonda ayinza byonna, gwe Katonda eyali ekigambo era n'ofuuka, gwe Katonda eyali ekigambo n'ofuuka Katonda, gwe yakola buli kintu kyonna wansi w'ensi eno kye tulabako, kye tukkiriza, kye tulaba ne kye tutalaba. Katonda omulamu, nsaba ojje weegulumize emabega w'embeera eno. Nsaba ojje weegulumize waggulu w'embeera eno, bantu balabe ekitiibwa kyo, bakukkirize, balokoke, bakutende, bayimuse erinnya lyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Nsaba oddukeko mu ebyomirembe ekisooka, ssuula 28 lunyiriri lwa 3.
Mirembe. Bawakava ku Samwiri ekisooka ssula ya 28 lunyiriri lwa 3 ssula ya 28 lunyiriri lwa 3 lwokka. Lunyiriri lwa 3. Naye Katonda n'aŋŋamba nti, tozimbira linnya lyange nnyumba, kubanga ggwe oli musajja wa ntalo, era wayiwa omusaayi. Naye Mukama Katonda wa Isirayiri. Osomye lwa 3 lwokka. Lwa 3 lwokka. Kaakano kigambo olunyiriri luno Mukama kakati otegedde byonna bye nkunnyonnyodde, naye waliwo ekiri mu maaso go, waliwo ensonga eri mu maaso go. Katonda ayagala okukulokola mu mbeera eyo. Katonda ayagala okukutaasa okuva ku musaalaba. Kaakati ensonga eri mu maaso go n'ensonga eri mu maaso ga Mukama, nsaba ogitunuulire, ogikkirize, osabe Omwoyo wa Mukama akubikkulire oba togimanyi. Bw'oba ogimanyi gwa mu maaso ga Katonda, gwa mu maaso ga Mukama, weenenye. Tubirabye ebintu ebitukuumira mu mbeera ebituzza emabega. Weenenye. Ensonga eyinza okuba wagikola ku lulo oba abaakusooka be baagikola nga kyekyo kigoberera nga ensonga lwaki Mukama akunenya nga n'omukono gwe guziyizibwa okukola mu bulamu obwo olw'ensonga eyo. Nsaba leero weenenye, ogwe maaso ga Mukama, weenenye akusaasire. Kirirawo wansi ku lunyiriri lwa 8 lwokka. Lugamba, kale nno mu maaso ga Isirayiri yenna, ekkuŋŋaaniro lya Mukama ne Katonda waffe ng'awulira, mukwatenga munoonyenga ebiragiro byonna ebya Mukama Katonda wammwe, mulye ensi eno ennungi, mugirekere abaana bammwe okuba obusika emirembe gyonna. Abanaabangawo lwa 8 lwokka. Amiina. Ewe tukoma. Kati bw'omala okwenenya, kakati kiddako kukwata na kugondera kigambo kya Katonda, okugondera amateeka ga Katonda. Kati kutandika kutambula na Katonda oyo, kubanga obadde olaba ng'atambula naye, naye obadde wamusuula emabega. Obadde otambula na mwoyo wa nnaku, obadde otambula na mwoyo wa kweraliikirira, kwekyawa. Obadde otambula na myoyo egyo, obadde tolina mwoyo wa Mukama, obadde tolina Katonda, obadde tolina Yesu. Obadde omwatula naye ng'oyatula mpewo. Kakati leero ddayo oluvannyuma lw'okwenenya otambule ne Mukama. Labayo ebijjiraba batambula ne Mukama. Tunulako mu Kuva essula 23 nnyiriri lwa 22 paka ku lwa 23 lwokka. Kuva 23. Olunyiriri lwa 22. 23 olunyiriri lwa 22 lugamba, naye bw'onoowuliranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna byenjogera, bwe kityo n'ababeereranga omulabe abalabe bo. Amiina. Ndibaziyiza abakuziyiza. Amiina. Kubanga malayika wange alikukulembera mu maaso go, alikuyingiza eri Omwamoli, n'eri Omukiiti, n'eri Omuperezi, n'eri Omukanaani, n'eri Omukiivi, n'eri Omuyebusi, nange ndibazikiriza
tukoma. Mukama atuwadde obweyamu n'ekisuubizo nga kinene nti bwe tunaagondanga ne tunyweza amateeka ge ne tutambula ku lw'ekigambo kye nga tukkiriza, tugenda kuweebwa, agenda kubeera omulabe w'abalabe baffe, agenda kuzikiriza ababadde beesoma okutuzikiriza, agenda kutuggya mu mbeera eno gye tubadde twasisira nga tuzza emabega olw'okukkiriza, olw'okubula okukkiriza, olw'obunafu nga tetuwa mu nsi ey'omwoyo nga tuwangula buwangulwa, agenda kusitula obuweereza obubadde bukwamidde, abuyimusa abuteeke ku ddala naawe olyobadde tosuubira. Agenda kutuggya mu mbeera eno ebadde yeesibye mu bulamu bwaffe, atusuubizza kasita tugonda ne tutambula naye nga tukutte ekigambo kye n'amateeka ge. Amiina. Tugenda kusomayo olunyiriri lumu tusabe. Yeremiya essuula esooka n'olunyiriri lwa 10. Tuteekwa okusumululwa okuva mu mwoyo gw'okudda emabega ne mu kifo we tukwamidde. Embeera eteekwa okuvaawo kubanga tulina Katonda omulamu ow'obuyinza asinga byonna. Yeremiya essuula esooka lunyiriri lwa 10. Amaanyi gali mu musaalaba. Amiina. Laba, leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga. Leero nkutaddewo okubeera omukulu w'amawanga. Amiina. Leero w'amatwalira bakabaka. Amiina. Okusimbula n'okumenya. Amiina. N'okuzikiriza. Amiina. N'okusuula. Amiina. Okuzimba. Amiina. Okusimba. Amiina. Era nate ekigambo kya Mukama ekingi. Ne bwe tutagenda eyo, Katonda akutegeezezza ekyo kyakufudde. Leero tusimbiddwa okubeera abakulu okufuga embeera ebadde tufuga. Kubanga Yesu baamubuuza nti oli mwana wa Katonda, nti nga bw'oyogedde. Yesu baamubuuza ebibuuzo bingi ebyagala okumukkakkanya olw'embeera eyo gye baali bamugisaamu, naye embeera teyakkakkanya Yesu. Ate Yesu teyabeera wa lukaalikaali. Teyabeera wa lukaalikaali. N'olukaalikaali lwe yakolako yali alukola lwa mulimo gwa Katonda. Bali abaali batundira mu nnyumba ya Mukama baali bakoleddemu ebyobusuubizi, obunyazi, obubbi, obwereere. Awo yakambuwala. Naye wakati mu kwetikka omusaalaba, Yesu teyalaga n'amaanyi ge, abantu abo tebaagalaba. Ate olaba ne bwe baali bazze okumukwata, gundi bwe yasowola ekitala, yali Peetero, n'asalako omuntu okutu, omusirikale. Yesu n'akwata okutu n'akuzzaako, n'agamba Peetero zaayo ekitala kyo. Awo ne Yesu yali asobola okulaga amaanyi ge. Ate newaataalibadde Yesu, n'ekitaawe yali mu ggulu, yali asobola okulaga omukono gwe kuba yali akikozeeko, yazikirizaako Sodomu ne Ggomola. Naye teyabikola. Lwaki? Yayagala obuwombeefu. Obuwombeefu n'okwetowaza buyimuse obwakabaka bwa Katonda. Kakati naffe leero mu mbeera etusibye, mu mbeera etuzitooweredde, tuzizze emabega, amabanja, okulemererwa, ebyo byonna ebireese ennaku, abantu abakukyaya bakuvuddeko, ebintu byonna oba biri mu maka oba biri mu famire. Leero ku lw'omwoyo ow'obuwombeefu n'obwetowaze tugenda kuyimusa obwakabaka bwa Katonda waggulu w'omusaalaba ogwo. Amiina. Katusabe. Katonda omulamu, Katonda ow'ekitiibwa, tukwebaza Ayi Mukama ku lw'ekigambo kyo. Tukwebaza Katonda omulamu, Kabaka ba kabaka, kubanga ossa ekigambo era n'ogamba nti ekigambo kyenzisizza tekiddayo nga so tekituukiriza ekikireese. Kabaka ba kabaka, leero Taata, nga bwe mbadde ekibya bw'oyisiza ekigambo kyo Kabaka okusumulula abantu bo, nsaba leero Omwoyo Omutukuvu ng'akka
leero Mukama aluŋŋamye emitima gyaffe, aluŋŋamye okukkiriza kwaffe, aluŋŋamye ebigere byaffe n'amaaso gaffe nga tutunuulira ggwe Yesu gwe yasitula omusaalaba n'otakkiriza musaalaba kukulemerera, n'otakkiriza kugamba nti kati nkooye, n'oweewaayo paka bwe watuuka nga okiwumula okisanga na ku musaalaba. Leero Mukama Katonda ow'ekisa, Kabaka bakabaka, tuli mu maaso go nga twenenya, olw'okuba nti tubadde twagala okuvaako, tubadde twagala okwesittala, okudduka olw'ebizibu ebingi ebituzitooweredde, tubadde twagala okuta omusaalaba ogwo omusaalaba nga bwe bulamu obwo abantu abalala mwe baagala okulabira Katonda waffe. Tubadde twagala okudduka nga twagala okudda eyo gye twava, gye watukima, nga twagala okudda mu bintu ebyangu, ebintu ebisanyusa obulamu, ebintu ebyo eby'ensi ebijjudde okuzikirira okwereere. Mukama Katonda omulamu, Kabaka bakabaka, tusaasire Mukama, kubanga tulowoozezza n'amagezi gaffe, tulowoozezza okwagala okukola n'okumanya kwaffe n'amaanyi gaffe, ne tukuleka ggwe Yesu, ne tugaana okutegeera n'okukkiriza ekigambo kyo ne kitakola mu bulamu bwaffe, ekigambo kyo ne kitatuula mu ffe, ng'ate kigambo kyali kikozi, kye kyatonda ebintu byonna bye tulabako. Ekigambo ekyo kye kyatonda naffe, watutonda nga tuli mwoyo omwereere ogukufaanana, naye kyali kigambo. Olubereberye ekisooka Omuliro olwokubiri paka ku lwokusatu oyogedde nti mu nsi nga yali yetabudde nga kizikiza kyereere, n'oyogera ku lw'ekigambo nti wabeewo ekitangaala. Naffe leero Mukama Kitange, tuzze mu maaso go, abadde bamaamiddwa ekizikiza kye tubadde twaggulira olw'obunafu bwaffe, kye tubadde twaggulira olw'okuyongoberwa kw'emitima gyaffe, tubadde twaggulira omubi, tubadde twaggulira omukono gw'omubi emyoyo Mukama kibange gibadde gitufuga nga gituzizza emabega mu kukkiriza ne mu kukola, nga gituzizza emabega mu bulamu buno obwa bulijjo. Ayi Katonda omulamu, ebyo byonna bye watwesigisa bibadde byesibye mu magulu gaffe, nga tetutambula, nga tetulaba tutaasa, nga tukoola mikwano, tuddukira eri baŋŋanda. Olw'ebyo Mukama Kitange, ebizibu ebitujjira, naye leero Mukama Taata omulamu, tusaba ku lw'ekisa kyo Mukama, otusiba amaanyi buto, otuzze bujja Mukama ku lw'obulamu obuli mu ggwe, otuwe amaanyi, otugabanyize ku maanyi ago, otugabanyize ku buwombeevu n'obwetowaze bwe wali nabwo ng'otambula Mukama kuffe, ku lwaffe okulokolebwa, ng'ositudde omusaalaba. Ayi Katonda omulamu, tusaasire Mukama, tusaasire Kabaka bakabaka. Ffe tetuyina gwe tusobeza, naye tusobezza ggwe. Tetuyina tetuyina Mukama Kitange gwe tunyiizizza ggwe Mukama Kitange, gwe tunjeemedde. Tubadde bajeemu Mukama, amaatu gaffe tubadde tugaggala nga tuwulira bigambo by'abantu, naye nga tetuwulira kigambo kyo, nga bwe bwe tukiwulira tukinyoomoola. Naye Taata omulamu, ku lw'ekisa ekiri naawe, ku lw'ekisa ekiri mu ggwe Mukama, leero tusaba otusaasire, otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, otusaasire, otusonyiwe ekibi ekibeera mu maaso gaffe bulijjo. Ayi Katonda omulamu, tusaasire Kabaka bakabaka, abalogo beegulumizza eri obulamu bwaffe, abalogo beegulumizza eri obufumbo bwaffe, abalogo beegulumizza eri amaka, eri bizinensi, eri ebintu byaffe n'obuweereza bwonna. Naye Mukama Kitange, si lwakuba nti omukono gwo munafu, si lwakuba nti omukono gwo teguyinza kukola, naye Mukama olw'obutali butuukirivu bwaffe, olw'obujeemu obuli mu ffe Mukama Kitange, olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe, Taata leero Mukama tuli mu maaso go nga tusaba ekisa eky'okusaasirwa. Tuli mu maaso go Katonda omulamu nga tusaba Ayi Omwoyo Omutukuvu, otusaasire, otubeere omuwolereza waffe, otuwolereze eri Katonda Kitaffe. Ayi Katonda omulamu, Kabaka bakabaka, Taata omulamu, tusaasire. Tunaaze n'omusaayi gwo Yesu, tufuule abantu abajja mu ggwe, Yesu. Otuwanirire Kabaka bakabaka, otuwanirire Taata omulamu, otuwanirire Kabaka bakabaka. Oyogedde n'ogamba nti mmwe abali mu Sayuuni, omuwala wa Sayuuni jaguza. Obadde oyogera eri ekkanisa nti tusanyuke, newakubadde ebizibu ebingi, tusanyuke
newankubadde ebizibu ebingi tusanyuka. Ayi Katonda omulamu, kabaka ba kabaka, taata omulamu, tugenda kusanyuka, tugenda kusanyuka. Embeera tegenda tuzitoowerera, embeera tegenda kutujja ku ggwe kabaka, embeera tegenda kutujja ku ggwe omuyinza w'ebintu byonna. Tugenda kusanyuka kubanga tuyina gwe Yesu bw'atusuubiza. Oyogedde mu kitabo ky'Okuva nti bwe tunaagonda ne tunyeza amateeka ago, ogenda kubeera omulabe w'abalabe baffe, ogenda kukuba abo abatuziyiza, ogenda kusuula amagaali n'embalaasi z'abo abadde batugoba. Ayi Katonda omulamu, Mukama Kitange, leero tuweereddwa amaanyi, leero tuddiziddwa obuyinza okuyita mu kigambo kyo, tuweereddwa obuyinza okuyita mu kigambo kyo Mukama, okusuula, okumenyaamenya, okuzikiriza obwakabaka bwa Sitaani. Ayi Katonda omulamu, kabaka ba kabaka, buli myoyo gyonna egibadde gituziyiza, egibadde gituzza emabega, egibadde gyatusiba mu mbeera, egyasiba ebigere n'emikono nga tetutambula, nga tetuyinza kulowooza yadde okubeera n'amaanyi okukola. Ayi Katonda omulamu, kabaka ba kabaka, tugisuulako omuliro, tugizikiriza n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, tugizikiriza n'ekigambo ky'obwakabaka bwa Katonda. Ayi Katonda omulamu, gwe yayogera mu kigambo kyo nti wabeewo ensi n'ogitonda, n'otonda n'ebintu byonna ebirimu. Ayi Taata omulamu, ne leero kabaka ba kabaka, wakati mu mbeera eno, wakati mu mbeera eno oyimusibwa, wakati mu mbeera eno oyimusibwa, wakati mu kuziyizibwa kuno ne mu kuzitoowerera kuno oyimusibwa Yesu, oyimusibwa Yesu, oyimusibwa Yesu. Wakomererwa ku musaalaba n'ogamba nti kiwedde. Tebaategeera kigambo, tebaakitegeera, naye wamanya, wategeera Mukama nti ekyali kikuleese wali omaze okiwangula, wawangula ffe n'otuwa ekirabo eky'obulokozi. Leero Mukama Kitange, ku lw'omusaayi, ku lw'omusaalaba, ayi Katonda omulamu, ogwo gwe weetikka ku wakomererwa, tuwangula emyoyo egizza emabega, tuwangula okubonaabona, tuwangula ebizibu ebitusiba mu mbeera, tuwangula ebirowoozo, tuwangula obutali butuukirivu, tuwangula buli kibi kyonna. Leero Mukama Katonda omulamu, ayi kabaka ba kabaka, buli myoyo gye tuwaggulira gyajjira mu kkubo limu, gyayingira mu mulyango gumu, tugifulumya makubo musanvu, tugifulumya makubo musanvu, tugizikiriza na muliro, tugizikiriza na muliro, omuliro ogukka ku lw'ekigambo kyo, omuliro ogukka ku lw'obuyinza obuli naawe kabaka ba kabaka. Leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tuwangula amagombe agabadde gasamye okulya obulamu bwaffe, tuwangula amagombe agabadde gasabye okumira Sayuuni. Ayi Katonda omulamu, owadde obweyamu n'ekisuubizo nti ogenda kulwana ku lwaffe, ogenda kulwana ku lwaffe, ogenda tuwangulira. Wagamba kabaka Yekosafaati nti yimirira buyimirizi, olaba abalabe bo ne mbasuula. Yimirira buyimirizi lw'okukkiriza, olaba embeera lw'evaawo omulokole. Yimirira buyimirizi olw'okukkiriza nga bwesiga ekigambo kya Katonda, olaba embeera lw'evaawo, olaba embeera lw'evaawo. Mulinnyirira Mukama waffe Yesu. Leero kabaka, emisingi n'obwakabaka bwa Sitaani bw'abadde yasimba mu maka, bw'abadde yasimba mu bizinesi zaffe, bw'abadde yasimba eri obulamu bwaffe, leero tubuzikiriza, tubumenyaamenya, tubukutula, tubuzimbulula kabaka, tubuzimbulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayi Katonda omulamu, ekigambo kyo kikoze, ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikoze, ekigambo kyo kiramu. Ayi Katonda omulamu, oyo Sitaani omubi amanyi ekigambo kyo, alina amatwi awulira, amanyi ekigambo kyo, amanyi ekigambo kyo, alina amatwi awulira. Leero ekigambo kyo Mukama, leero ekigambo kyo twetadde ku mutima gwaffe, twetadde ku mulamu gwaffe. Leero kabaka ba kabaka, tukyusibwa, twambazibwa amaanyi amapya, twambazibwa amaanyi amaggya, twambazibwa amaanyi ag'obuwanguzi, twambazibwa amaanyi ag'obuwanguzi. Tuvaayo mu kukoowa, tuvaayo mu kwetamwa, tuvaayo mu kuzikirirwa, tuvaayo leero mu kizikiza, tuvaayo kabaka ba kabaka, tuwangula lw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, ku lw'ekigambo kyo, ekyo kyakola ensi, ku lw'ekigambo kyo ekyo kyakola ensi. Bamalayika batuweereza, tetuddayo kuweerezebwa myoyo gya Sitaani, tetuddayo kuweerezebwa myoyo gya lubaale, tetuddayo kuweerezebwa myoyo egyo egy'okudda emabega, egy'ekiziziza.
leero munyina mukama waffe Yesu tujambula amaanyi n'obuyinza abo abatuula mu masaza, abo abatuula mu bifo ebyo ebyowaggulu nga bakwata essaala nga baziyiza essaala nga baziyiza emikisa gyaffe. Leero tutuma obusaale nga bwaguliro, leero tutuma obusaale olw'ekigambo kya Katonda. Tubambula amaanyi n'obuyinza obwengula bwebikula ekigambo kyo Mukama, omukono gwe gutuukiriza ekigambo kyo eby'obulamu bwaffe. Ayi Katonda omulamu, tuyingira mu bulamu obupya, Olumina Mukama waffe Yesu, tumenyamenya obwakabaka Sitaani, tumenyamenya